الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد baganda bange mwenna abatulaba abatuwuliriza tutandika n'ekintu ekigamba nti olwaleero okusinziira ng'embeera bw'eyimiridde ngenda kusooka kuddamu ekibuuzo ekitera ekyabuuziddwa nnyo abantu bangi nange bakimbuuza nti EID bw'ebeera bweti ng'embeera gye tulimu eya COVID tugenda kusaala EID oba tetugenda kusaala EID. Ekintu ekyo ngenda kukiddamu emirundi ebiri. Omulundi ogusooka gwensuubira nti buli omu agenda kunnyiigira naye nga mutuufu naye nga nkakasa ate nze mmusinga obutuufu. Ekibuuzo ekyo ngenda kukiddamu nga ŋŋamba nti okumanya okwange kuŋŋamba olwaleero tewali muntu yenna akkirizibwa mu Buyisiraamu. Munfune bulungi. Okumanya okwange kuŋŋamba enziramu esooka okumanya okwange leero kandeeta ekyokulabirako no mu Uganda. Tuli mu Uganda, tuli bannayuganda. Okumanya okwange kuŋŋamba nti kiri haramu. Okumanya okwange kuŋŋamba nti kiri haramu ku muyivu yenna leero okwogera ku kikwata ku EID nga si ye mufuti. Obuyivu obwange buŋŋamba nti kiri haramu omuntu okusinziira gy'ali oba ku mpewo oba mu mbeera yonna mu kiwandiiko n'ayisa tteeka nti EID esaalibwa bweti tugenda kutukole bwetuti ne bwetuti. Olw'ensonga tomanyi mufuti kyagenda kuyisa kubanga EID okusinziira mu mbeera yonna tugimanyi oba eyagalibwa oba eraalikibwa kubamu abalala ne bagamba nti etulaalikibwako ffenna abamu bwe bagisaala ezaamini libeera nga tirikwata kubakoze eki kuba Ssekadde ekitegeeza nga yakumalirigana. Kakati nze ŋŋamba obuyivu obwange buŋŋamba baganda bange temunyiigira yeirimu yange weekoma. Yeirimu yange wekola ki? Bwe ŋŋenda okuŋŋaanya obujulizi bwonna mu Busiraamu obunfuga nga nze omuntu tewali muntu yenna wadde oli ku ddaala gwe lyolaba nga lisinga erya mufuti irimu oba oli dokita oba oli ani. Olwaleero nze nkakasa nti kiri haramu okuyisa embeera yonna eya EID n'ogamba nti Abasiraamu EID buli omu agisaalira ewaka oba Abasiraamu EID temugisaalira waka oba temusaala. Olw'ensonga nti tomanyi mufuti kyagenda kuyisa ate obumu bw'Abasiraamu bukakata okusinga EID bwekola ki? Bwekakata. Oba munfunye bulungi nnyo. Olwaleero omuntu okuyisa FATUWA n'agamba nti EID musaalire eka nga tannaba kutegeera bakulembeze ba Busiraamu kye bagenda kukola ki? Kuyisa. Enkya bwe banaagamba EID temusaala olwo abantu abamu bagoberere ggwe bajeemere omukulembeze bakole ki? Ojja kuba oyawudde mu baki? Mu bantu. Era basahaba bangi sirikira nga balaba nti bigenda kutabula abaki?
abasiraamu kubanga baali bamanyi omugaso gw'okubeera abasiraamu okubeera nga bali buki nga bali bumu era ebimu baabyasanguza nga Umar amaze kufa ne babuuza nti mwaliwa nti twamutya nga tugenda kuyuzayuza mu basiraamu ne batandika ebirowoozo ebimu ne babikola ki ne babikyusa kubanga Umar alina byajja n'akyusa nga Abubakar yali abikola bulala buli bamugaa nti ne basirika ne kibanyiga kati naye tusirike tujja kwawula mu buki basiraamu ne balinda Abubakar n'afa ne balinda Umaru n'afa ne balyoka ne baddayo balinde babagamba nti mwali waluli Umaru ng'abikola nti owaayi twatya okukola ki okwawula mu basiraamu kati nze mbakubira omulanga abayisiraamu idi kitono nnyo zaani abasiraamu okweyawulamu nsaba ntegeerwe bulungi nnyo okumanya okwange kuŋŋamba nti tewali seeka yenna kati akkirizibwa kuyisa fatuwa kuki okuggyako omukulembeze w'obusiraamu nga bw'olaba nti bwe tuba tusiiba tulinda munfunye bwe tuba tusiiba tukola ki era bakugamba omwezi gwe ne bw'ogulaba wekka omukulembeze w'abasiraamu mu kitundu n'alangira tetwagulabye tokkirizibwa kumwawukanako n'ogamba nti tusiibe nze omwezi nagulabye genda omutuukirira bw'onaamutuukirira ggwe n'akakasa amawulire go yalangirire nti abantu bakoze eki basiibe naye nze kiri haraamu kunze okusinziira wano wendi ne ŋŋamba nti bannange Uganda Muslim Council egambye nti okusiiba tekuliiyo naye nze omwezi nagulabye musiibe ekyo kizira kiri haraamu mu busiraamu kati okuddamu okusooka mbagamba kizira kiri haraamu ku muntu yenna alina irimi yonna ne bweba efaanana etya okuyisa fatuwa olwaleero ku yidi nti yidi mu kisaale bwe mulinde abakulembeze b'obusiraamu bakole ki boogera era kye banaayogera buli omu asirike bw'aba alina endowooza eyawukana n'eyaabwe alagirwa teeka ku yaakole ki asirike agoberere era aleke abantu bakole ki era kyova olaba mu busiraamu ne bw'obeera nga gw'okakasa nti imaamu ayongeddemu eraaka mu swala munfune bulungi nnyo bw'okakasa nti imaamu eraaka eno gy'asaala yaki n'omugamba nti subhanallah ye n'alemera ku irimu ye ng'alaba nti eraaka tezinnaggwayo omwawukanako naye tokkirizibwa kutoola salaamu otuula n'omulinda n'amaliriza eraaka ye bw'atoola salaamu n'olyoka otoola naye nze bwe ngattagatta bwino yenna obusiraamu tanzikiriza era takkiriza muntu yenna kati kwasanguza bikwataganye na idi egamba nti abantu ku Sande oba Saturday mukole ki musaalire ewaka buli oba mwekuŋŋaanye musaale mu nnyumba ya gundi oba temusaala tulinda mufuti akulira obusiraamu mu kitundu kyanaakola ki kyanagamba era abasiraamu mbakubiriza omulanga temwawulayawula mu baki basiraamu kubanga obumu bw'abasiraamu bwagalibwa nnyo era bwakitiibwa nnyo mu busiraamu okusinga idi naye twawule mu basiraamu balwane batuuke okukola kino batuuke okukola kino ng'ekitwawula idi nga kaakati tuyinza tutya okuva mu falampe ne tugwa mu sigiri awo kiba kiraze nti tetuli bayivu kwe kuddamu kwenkikola ki kwenkiddamu bwe tudda mu mbeera eyaffe eya bulijjo bannamateeka mukimanyi bulungi nnyo nti bwe mubeera mu kkooti ne bw'obeera olina PhD mu mateeka ng'omulamuzi talina PhD bw'atuuka n'asalawo nti kkooti ekoze eki esazeewo kino musituka mujulira luki luvannyuma naye nga wano temuyinza kuyimirira mu kkooti nti nedda oba olwaleero looya tayinza kuyimirira nga bagenda mu kkooti kuwoza n'abagaa nti enkya omusango ngenda gusinga ku lwe ABCD nedda era ekibiina ky'abalooya kimusika nikimugaa nti owaayi ku lwaki omwalamu abalamuzi ekiki
linda era ebiseera ebisinga kyova olaba nti amateeka ga lo gakugamba nti omusango ogwo sijja kugwogerako kubanga guli muki guli mu kooti. Tekitegeeza nti abeera tamanyi, abeera amanyi lo ekwata ku musango ogwo gwonna, naye akugamba nti mu mateeka sikkirizibwa kwogera ku musango ogwo kubanga guli muki guli mu kooti. Tulinde omulamuzi kyanakola ki? Byonna ebyokwogera tujja kubyogera nga oluvannyuma ki omulamuzi amaze okwogera. Kakati nawono mu busiraamu nze erimu eŋŋamba eyange nti sikkirizibwa era sirabayo seeka kkirizibwa kwasanguza kintu kyonna ekigamba nti Idi mugisaale bwe muti. Era buli omu akisirikire olw'obutawula mu baki, kubanga obumu bw'abasiraamu tubwagala nnyo dhani Idi. Ekyo kimu. Okuddamu okwokubiri nziramu nga ŋŋamba nti senga tuba tutudde mu kibiina nga siri ku mpewo nti buli omu agenda kulya fatuwa, tutudde mu kibiina ne tutuuka ku mbeera ya Idi nga si yakubeerawo nkyeno. Awo olinambuuza nti senga tufuna ekizibu bwetti nga tuli mu nnyumba nga bwe twali. You get a point? Idi era senga oli yakimbuuza luli awo tukiddanuga atya Idi bw'ebeera bweti tukola bwetuti ne bwetuti. Awo nkikuddamu firile. Bwe tutuula mu kibiina nga nsomesa awo nkiddamu ninga nti Idi egamba bweti ne bweti. Bw'ebeera bweti tukola bwetuti ne bwetuti. Nkikuddamu. Naye bw'embeera nga tuli mu mbeera nti Idi yajjo yanca awo mbeera nga ayisa fatuwa. Ekitegeeza abeera mpuliriramu tajja kuwulira seeka mukulu w'abasiraamu mu kitundu ky'anaakola ki ky'anaabagambye mbeere eyawula mu baki mu basiraamu ng'ate ekindeetesa njawule abantu mu busiraamu kye kitone nnyo dhaani okwegatta kw'abaki. Bingi bye tuleka olw'okwagala abayisiraamu bakole ki beegatte nga tumanyi nti endowooza entuufu yalibeera bweti. Ate njagala mbabuulire towuliranga olwaleero mufuti ayisizza kino mukulembeze w'obusiraamu ayisizza ekyawukana nekyolowooza n'oga nti mubi nnyo, gwe wennyini ojja kuba okitegedde nti ebintu birimu enjawukana ng'ate si yaba asoose. Kati nga gwe bw'akwatako endowooza eri naye akutteko eriwa? Naye ataali akuli waggulu mu ranka ya administration. Kaakati ffe tulagirwa nti ranka ya administration naye abeera bwino. Ekitegeeza bw'abeera nga muli tundi ena naye ng'alina weena ng'alina ranka y'obw administration olwo ye abeera alina bwino mmeka wakutaano. Kaakati omuntu oyo tomwepanga siraamu. Bw'okikola obeera osobezza. Kyova olaba ne mu mateeka gonna amateeka ag'ekisirikale olisenga abeera jjeno noono nga jjeno naye ng'ono alina ranka y'obwa administration ono atalina ranka y'obwa administration yasooka okulamusa ono alina ranka y'obwaki y'obwa administration. Kakati njagala tuyige empisa z'abayivu. Ntegeerekese nti procedure etambula bweti tuyina gikola bwetuti so si kulemba sympathy oba nti nze nnyina ekituufu. Ne bw'oba olwaleero nga gw'olaba olina ekituufu mukulembeze w'obusiraamu enkya n'ayisa ekyawukana n'ekikyo sirika olw'obumu bw'abaki bw'abusiraamu. Bwe tulidda mu bibiina awo buli omu asomese kubanga n'oli mufuti kyalina yakisoma mu kibiina. Ate ekitegeeza mu kibiina mwe tukola ki? Bw'obeera otendeka omupiira gaziwe eri nga mutendeka kola eyenywedda ameebenyero naye kasita mudda mu kisaawe buli omu aba alinda kulinda asala omupiira kyakola ki kyagamba. Ne bw'oba wazannya emipiira mingi nga wateeba goolozi nnyingi essaawa eyo yabeera akola ki yabeera afuga. Eyo y'empisa y'obusiraamu gye njagala basseeka babeere nayo nti tuwe buli omu ranka ye addemu kyateekwa okukola ki okuddamu naffe tusigaze ekyaffe abatali basseeka. Yendowooza yange ntegerekese bulungi nnyo. Kaakati
tugende ku kigambo ekigamba nti mmwe twogera ku covid era covid ntuga nti atuyigiriza covid nze nganza nkoze bubi olw'ensonga anyangurisizza okwogera ebintu bye nnali nsuubira nti Mungu bw'alimpereza mu myaka 60 plus lwe ŋŋenda okubyogera. Nali nnyina essuubi nti bwe ndiweza emyaka 60 plus lwe ŋŋenda okwogera ebintu bino bitono nnyo, naye covid ankoze bubi ŋŋenda kubeera forced okubikola ki okubyogera. Mu bintu byenjize mu covid 1 nga nali mbimanyi naye kati kirabika bwino wange aweddeyo okusinziira ku covid yanfoosinze nti kubanga siiru ndaba tekyalina mugaso, nze njizeemu era nga ndaba nti bannange tetuli benkanya. Buli omu atunuulire munne amanye nti si mwenkanya gy'ali. Buli gw'otunuulira nga si yeggwe manya nti toli mwenkanya gy'ali naye si mwenkanya gy'oli. Era buli omu atunuulire amanye nti si mwenkanya ku ye nga ye yennyini. Buli ggwanga siri enkanya ku linnaalyo. Ekyo kinyize mu covid. Covid ampadde obuvumu obukakasa kye nalowooza nti baganda bange tetuli benkanya. Ntya nnyo okugamba nti ensi si nenkanya naye ng'ensi yeffe kati kankizze ku ffe tetuli benkanya. Tetuli benkanya ku muntu, tetuli benkanya ku byenfuna, tetuli benkanya ku bitonde ebisigadde ebitali bantu. Kyannaku nnyingi nnyo buli omu agenda kunnyiigira, naye kya ssanyu lingi nnyo nti buli omu bw'anaatuula nassa wansi alhypothalamu eno ajja kumanya nti Ssekadde kye yayogera kituufu olwaleero oba emyaka egikola ki egijja. Covid ono yatuwaanise nnyo. Covid yalaze ensi nti tetuli benkanya ku ffe bennyini. Omuntu yennyini talina bwenkanya muno mu nsi bw'afunyeemu. Omuntu talina bwenkanya bw'afunye mu nsi era mbeegayiridde tulongoose nniya tusabe Katonda tumusisinkane nga musanyufu kubanga tuwangaalidde ku lusi kuno emyaka mingi. Bali mu 6, bali mu 7, bali mu 8, bali mu 4, bali mu 3 naye ng'emyaka egyo gyonna okakasa ntofunangako bwenkanya. Oyinza okuba nga tobulabangako nga gwe bw'oyita obwenkanya timuliko bwenkanya n'akamu. Covid ebisaanukudde. Kaakati mbagambye nti andaze nammwe mutunule nti mu nsi tetuli benkanya ku ffe bennyini. Ku kubeerawo kwaffe ne ku bulamu bwaffe akokka. Ku byenfuna sijja kugendayo ne ku ebitonde ebirala sijja kugendayo n'obutonde bw'ensi. Naye kansooke mbalage nti okunoonyereza okwange kuŋŋamba nti tetufunangako bwenkanya. Tetufunangako bwenkanya. Covid olwaleero eraze nga bw'olaba nti ebiseera by'enkuba bw'etonnya emmotoka zitera okufuna panchi kubanga
mukokajja n'atwala enfuufu yonna emisumaali giri mu makubo nigikola ki nigyesimba nigisookayo akati emmotoka bweyitako gifumita miki nfumite kati na covid ebadde justice park okulaga ensi yonna nti abantu baffe ffenna population billion 7+ n'ekitundu tetuli benkanya ku mwana Adamu kitegeeza ku ffe bennyini tetuli benkanya ojja kumbuuza kiva ku ki nze nkijjawa covid andaze nti tetuli benkanya ku muntu tetufaayo ku muntu bwe tugamba nti tufaayo ku muntu tuba tumaze okulaba nti ffe tulina ekifunirawo ne tulyoka tuvaayo ku ki ku muntu olw'omuntu n'abeera wa value naye ng'omuntu ye generally talina value ku ffe tetumuwa value baganda bange njagala buli omu atunule mujja kubeera abajulizi omuntu ffe twasalawo dda tumumalewo before covid ffe ffenna nga w'osinzidde n'ebitongole byonna eby'obulamu mu nsi yonna n'ebitongole ebifuga ensi yonna byasalawo bimalewo omuntu ebitongole ebifuga amadiini ne bisalawo bimalewo omuntu kaakati omuntu addukirewa nze Ssekadde ŋŋamba nti twasalawo dda tutte abantu nga covid tannabatta era ne twekkaanya worldwide nti abantu tubamalewo naye olwaleero covid atukoze bubi nti ekintu ekyo akyasanguzizza obulwadde bwa covid bubi nnyo nze mbukyaye nnyo ku lwange kubanga butuswazizza nnyo okuggyayo ebiki ebyama byaffe baganda bange buli omu njagala atunule mwe mwasoma okusijjaga nti mwasoma okusinga kubanga olwo nja kuba ntegeeza nti nange nasoma bwe nga nti mwasoma okunsinga mbeera ntegeeza nti nange nakola ki nasoma naye ate temwasoma kunsinga kubanga tewali kukompeyaringa between mi nammwe mwe mwasoma nze saakola ki saasoma naye njagala mutunuulire ensi yonna yakkiriza ensi yonna yakola ki yakkiriza nti wabeerewo abantu abatazaala niweebuuza nti mu butazaala kiki kye tumalawo tuba tumalawo kye tuyita jinsi lbashari tuba tumalawo bantu kubanga ekintu ekitazaalibwa kiba kitegeeza kigenda kuggwaawo kyova olaba nti ensolo nnyingi nnyo tulwana ne tugamba nti ensolo eno abantu bagiyize egenda kuggwaawo dinasuuri wano yatawaanya abantu n'ensolo ya dinasuuri ekola ki eggwaawo era abantu ne bakaayana n'emisango ne gijjawo olwaleero tukwata abantu ababeera bayizza ensolo ze tumanyi nti ntono nnyo mu nsi ne tubasiba naye olwaleero ffenna twajja ne tukikkiriza nti omuntu tumumalewo how nti mukimanyi bulungi nnyo nti waliyo abantu abakkiriza nti omusajja awase musajja munne kubanga ffe tubeerawo lwa nsonga bbiri katonda atubeezaawo ku nsi ne tutaggwaawo nga tuyitira mu bintu bibiri tuyitira mu sex oba mu kwegatta ne tuyitira ne mu kulya ebyo ebintu ebibiri by'ensonga tubeerewo senga teweegatta na mukyalawo kuzaala mwana ekitegeeza mugenda kuggwaawo nga temulina abasikira ekitegeeza coming generation erina okujja by sex nti jjajja yazaala taata taata nanzaala nange ninzaala abaana but once you stop producing ekitegeeza oba omazeewo kye bayita omuki omuntu naye ensi
nekkiriziganya era abantu ne batuula ku mbaga ng'omusajja agattibwa ne musajja munne ne bamanya nti tusse abaana baliwa nti omusajja ono awasizza munne si waakuzaala n'oli gwe bawasizza si waaki si waakuzaala ekitegeeza nga bakkiriziganyizza nti abantu abaana abaali babavuddemu awo bakomo kwabo ekyo nga kitegeeza nti ensi yonna neetegefu okugamba nti bwe tugamba nti abantu abo tubawe bbeetu bafumbiriganwe kiba kitegeeza nti senga abasajja ffenna tusalawo ne twewasa ffenna ne tufuuka abatali bagunjufu musajja n'awasa musajja munne ekitegeeza omwaka ogwo teri kuzaala tuba tukomye kuffe nze mba sigenda kuzaala ne gwe mpasizza tagenda kola ki kuzaala ekitegeeza kye bayita jinsi lbashari kugamba type y'abantu eba ekoze eki eweddewo kakati abantu kasita twakkiriziganya ne tugamba nti subhanallah omusajja awase musajja munne n'omukazi awase mukazi munne era ne babagatta ne bafuna n'empeta ono n'abeera nga mukyala era abantu ne batuula mu nsi yonna ne bagenda ne bannaddiini ne babakola ki ne babagatta ne bafuluma nti oyo omusajja ye mukyala wa gundi noono ye mwami wa gundi naye nga musajja ku musajja obanga mukazi ku mukazi oba omusajja ne bamugatta n'embwa omukazi ne bamugatta ne pusi ne bamuwa ne marriage certificate n'abeera nti ne tukakasa nti abantu abo abafunye zaati marriage teri kuzaala ekitegeeza tulive buli omu ali abeera eneme wa munne abeera eneme w'abantu baatumalawo dda olwaleero nze nkukakasa nti abantu abasajja abeegatta ne basajja bannaabwe bangi nnyo okusinga abantu covid be yakatta abantu emitwalo 23 siba kiri mu nsi yonna naye oyagala kuŋŋamba nti bagge bali mitwalo 23 mu nsi yonna basukkawo batubasukkamu ati ekitegeeza oyo ge tazadde gwe bawasizza tazadde ne gwe bagendako tazaala kakati njagala ombuulire average y'abaana omusajja be yalizadde baali badde bameka kubanga omusajja tabalirwa baana kati bala nti gwe bw'obeera nga ewammwe muli 10 bwe wabeerawo omusajja awasizza musajja munne abeera sa abantu 10 wallahi covid mu Uganda tennattamu n'omu naye ng'ate abasajja bawasa basajja bannaabwe era ne tukisanyukira ne kijja ne mu paalamenti z'omu nsi yonna nti kikubweko be tukikkirize tetukikkiriza bannaffe ne bakikkiriza abalala ffe ne tukigaana bali ne bakitwala ne mu bannaddiini era ne babagatta wallahi ensi neeraba nti yiyo mbaga ya musajja ku musajja munne ya mukazi ku mukazi munne ne bakakasa nti abo si baakuzaala kaakati olwaleero mututawaanya today nga mutuga nti covid asse abantu kakati ate mmwe mwasalawo dda okusinga abali mowa okutta covid basse kiki ekitulwanya ne covid mungu atuwonye covid bannange kubanga atwasanguliza ebyo byonna abantu twakkiriziga dda okumalawo abaki okumalawo abantu njagala nkubuulire mummwe mwenna abalina abaana mummwe mwenna abasajja abalina abaana waliwo nze omusajja yaŋŋamba ekigambo kimu nga tukolagana nnyo naye nanga nti nyina ekizibu nti mwana wange yansaze nimuga nti what is the problem nanga nti omwana wange tiyasomye obwafaaza nangamba Ssekadde tewali kintu kyannumye ku nsinga ekyo I'm not a Muslim naye kinnumye nnyo okuba nti omwana wange tagenda kuzaala ku mwana senga nze nali faaza yiye alibaddewo naye njagala ombuulire abantu abali ku nsi be tusalawo ntuga nti abo tebazaala ate balina kubeera balamu balina kumukeberanga muki aya endiga gwe yatomera tibabumuwa hadi ne basalawo ne bagamba nange sikontana na ddiini siri ku bya ddiini wabula mbalaga ekiri mu nsi nti omuntu twamalawo njagala ombuulire senga obokwata omuwendo gw'abasajja abatawasa nti bafaaza n'okwata n'omuwendo gw'abakazi abatafumbirwa nti baki njagala ombuulire abantu abo babeera bassa abaana bameka
eroja ngongamba nti covid asebangi nnyo mu nsi than abantu abo abaana be babuzizaawo. Bane mwegendereze ebigambo byange era biwulirize bulungi nti abantu ffennyini tulwanye nnyo okubeera ng'abantu bakendeera. Kakati olwaleero tulwanisa covid. What is the problem with us? According ku nkola yammwe mwali badde musanyukira ki? Covid. Olwaleero njagala muddeyo mubale mumbuulire mmwe abayivu mulowooza abakyala bameka abamira empeke z'obutazaala buli lunaku. Era World Health Organization ekimanyi nti empeke ezo zikola ki? Era ne bannaddiini bayasanguza ne baga nti bannange abakyala temwerabira mpeke zaki zakutta baana, temwerabira mpeke za kugema ki kuzaala. My dear, twali badde kati tugamba abantu nti produce eyoyo bonna b'osobola bw'oba kubanga covid akoze eki. Ase want to replace. You got my point? Naye olwaleero bannaddiini n'abantu ku nsi bakyafulumya mpeke. Empeke ezigaana okuzaala nnyingi nnyo than ku masks ezifuluma mu nsi. Naye njagala mbabuulire bwe tuba tetuzaala mubeera mu ttaki. Kakati ekyo nga kitegeeza nti kkiriza oba gaana buli ggwanga lifiirwa abaana buli lunaku. Abasinga buli ggwanga erimu lifiirwa abaana abasinga covid basse mu nsi yonna. Eggwanga erimu covid mu nsi yonna eri mu bantu 23,000 mu nsi yonna mu myezi 6 mu myezi 5. Naye njagala nkubuulire buli lunaku abaana abattibwa nga tebannaba na kuyingira mu nnabaana z'abannyaabwe basukka 23,000. Naye covid ebatidde mu haafu ya mwaka. Kati ate tukayana na covid. Olwaleero amalwaliro gakkiriza omusajja okugenda ne gamusala obusuwa. Abasajja abasalibwa obusuwa buli lunaku, n'abasajja abafuluma mu college z'obwafaaza, n'abakazi abafuluma mu busisita, n'abakazi abafuna eddagala erikola ki? Gamba n'abaana abaggyibwamu mu mbuto nga bayingidde dda mu nsi nibaga nti bw'abeera bw'ati oli waddembe okola ki? Okujja mu mwana muto myezi 2 myezi 3 jjamu. Ensi nnyingi nnyo ezikkiriza okujjamu enki embuto soli munnamateeka nga bakkiriza nga bakuwa period nti bw'abeera bw'ati osobola omujjamu, bw'aba akyali bw'ati osobola omujjamu, tannatuuka kubeera muki muntu. You get my point? Abantu abo bw'obagatta wallahi basukka obukadde 3 mu nsi buli lunaku. Musajja n'agenda ne bamusala obusuwa, ono ne bamuwa ebbaluwa ntozaalanga faaza, ono ne bamuwa tozaalanga sisita. Attaki atta bantu, ono ne bamugjamu embuto, ono ne bamulongoosa. N'ogamba naye nga sitabadde mulwadde njagala koma kuzaala munsale bangi nnyo. Kakati baganda bange njagala ombuulire gwe bwe nkulaba ku kakiiko ng'olwanisa covid ng'ate ogamba nti gwe tozaala, gobeera the biggest covid. Oli wabeera covid-19 oli covid-20. Mubala covid mubala muva waggulu oba mugenda wansi. Kakati kyenjagala mukakase nti nze okutunuulira bwe ntunuulira covid atuswazizza nnyo nti ffe bennyini tuli balabe baki ba muntu. Tuli balabe ba muntu era twattadde omuntu era tubatta buli lunaku. Naye we don't bother. Tuli ku covid nga mu myezi 6 yakatta abantu 23,000. Covid atukoze bubi, covid gyali tusabe Allah atuwonye covid era mwewalo embeera yonna esobola okutuleetera ki
covid muwulirize omukulembeze w'eggwanga muwulirize abyobulamu bye bakola ki bye bagamba naye nze njagala kubaga nti yes tubiwuliriza naye njagala mukimanye nti ffe bennyini tuli balabe bamuki bamuntu covid kati waffe tannaba tusaba Allah era nze ndi musanyufu nnyo abasawo baffe bakoze wonderful job ne president akoze wonderful job banadini mukoze wonderful job buli omu akoze wonderful job buli omu ne mukazi mu maka n'omwana mu maka n'omwami mu maka buli omu akoze wonderful job kubanga buli omu afudde nnyo okulwanyisa covid togenda mu tawuni n'atagenda tofuluma waka n'atafuluma kwaga ffenna olutulwanyisa ki covid naye ate bamuga togenda kulwanyisa covid asuubira okutta naye ate ng'ekiro yasse omwana era njagala mbabuulire nsaba president bw'anaaba awuliriza embeera yonna ey'abantu yeetegeke okuwulira emiranga okuwulira abantu abagenda okufa abaana abawala bagenda okufa abakyala abagenda okufa nga bajjamu embuto after covid era amalwaliro gagenda kubeera ku mugano kubanga abantu beetegese okujjamu enki embuto olw'ensonga bazifunye nga bo bagamba nti tebazeetegekedde naye ani yafuna olubuto nga talwetegekedde ekyo nze nakigaana kubanga buli omu afuna olubuto ng'alukoze eki ng'alwetegekedde yalwetegekedde kubanga yakoze ebimuleetesa enki ekitegeeza alwetegekedde kakati kyenjagala mbabuulire tuli balabe ba muntu tuleme kulowooza ntudifendinga nnyo omuntu wabula nsaba buli omu yeekube mu kifuba nange ndi covid ku muntu munnange basajja bangi ng'ayawukanye n'omukazi nti yafuna olubuto nze nali saagala baana bakazi bangi abavudde mu bufumbo nzinza obufumbo bunnemi omusajja agala nyogere ku baana saagala baki baana naye ate wamu n'ekyoyo ng'alwanisa covid alwanisa ki covid akola ki atta bantu ye aganye kusaawo baki aganye kuleeta bantu so my dear mbeegayiridde nti covid atuleetedde embeera etulaga nti nze ninfunamu nti bannange ebyo nze nali nsuubira kubyogera nti katonda bw'alimpangaza n'antuusa mu myaka 65 nkaaga kudda waggulu ndi asanguza ebintu ebyo naye covid anforcinze okubanga nkoze eki nga nkiforcinga nti abantu tuli balyazaamaanya ku bannaffe era tuli enemy ku bannaffe kubanga tetwagala basharinge nsi tetwagala basharinge ki nsi kubanga buli lunaku mwe njagala mbole buli mani batugamba nti population ekula nnyo sibo kiri nga baga nti population yaffe ekula nnyo ebyobugaga bye tukola ki abaana tubakole ki tulekeraawo okubazaala akati ate covid kukendeeza ate tukuba kerere covid akendeeza twalibadde tusanyuka naliko mu Buyindi ng'abantu basanyuka nnyo ng'amataba bwe gajja ne gatwala abantu kubanga nga basanyuka nti bo bagenze bafudde bano nga bagenda baba replacinga obadde basula kakati oyo ye muntu olwaleero bwe tubanga factories zikyakola ddagala lya kugema kuzaala naye ate tunoonya ddagala lya covid kakati ku lwaki tugamba nti amafactory gano tugayimirize kubanga olwedde covid akendeeza kuba ki ku bantu obugindi ate mukabira kintu population y'abantu nnene nga bazokendeezaako katonda akendeezezzaako kati ekitegeeza ekyo kintegeeza nti abantu tukkirize nti si ffe tuteekwa okwefuga mu bulamu obw'ensi katonda yalina okukola ki okutufuga kaakati olw'okuba kino fuba tetunnakifiiringa nti ono gwe tutta muntu kyova olaba tetukirabanga busango tetukiraba nti kibi tulaba ono kakati katonda ye yamanyi anaabeeramu omugaso olwaleero oyinza okusanga nga katonda atubonereza kituufu eddagala lya covid liyinza okuba nga libuze naye nga katonda atubonereza abaali lizudde be baafa omwaka oguwedde be baafa mu family planning gye twakola kati tukomba ku kye twakola ki ku kye twakola badoctors bangi bafa tujjamu embuto zibeeramu ez'abadoctors zibeeramu ez'aba engineers ne bw'obeera munabyabufuzi
ng'olaba olina w'oyagala okuyita, olina gw'oyagala akuyiseewo naye tomukola ki, tomulaba. Abantu bo bonna banafu, ng'omanya nti eddagala lya family planning lye wasanyukira nga lizze mu nsi yo lye lyatta eyali kuyambye mu kizibu ekyo. Ab'omugaso baafa ate babeera batono, ate Katonda alina obuyinza. Byonna bye tubonaabona yaliisirizza mu bali okubituwonya, betutta. N'osanga omusajja nga wa buvunaanyizibwa nga twalyegombye atukolereyo production yeyiye, oyo tazaala, oyo faaza. Nga musajja mugezi bw'ayogera toyagala amalirize, buli kyatetenkanya kitereera. Oyo tasaanye kuzaala. La ilaha illallah. Kakati anaana ali pressing, nze ekitategeera Ssekadde ekitalina magezi, nti wasa abakazi bana n'enfukumula n'enzijuza ebyana mu nsi ebitasobola wadde kuvumbula panado. Kati ate mwagala ddagala lyaki lya covid. Baana abanalivumbula nga abagezi bakola ki, baafu. N'osanga omusajja ng'obwongo bwe bugezi, tokkirizibwa kwongera ku mukazi omu, kwongera ku baana. Beera n'abaana basatu, beera n'omukazi omu. Kati anaana azaala abagezi. Please my dear, nze okusinziira kyendaba ffe ffennyini tuli ba covid and coronavirus of our syllabus. So tudengulu tukimanye, ne bw'abanga nze kati nkyogera kate President Museveni akimanye nti abali mugondedde nnyo okusinga ku ffe tuli bagonvu, naye abali mugondedde okusinga ku ffe ate bafidde mu family planning. Be bafudde ali bano balaba abamuga bamujemera ba opposition abo, naye kati abangi abali mugondedde bakoze eki. Gwe opposition bw'olabanga toyina bawagizi ng'omanya nti abali kuwagidde bafiridde mu ki, mu family planning. Buli omu agezeeko okuba nti population y'abantu tugikola ki, tugyetaaga. Population y'abantu tugikola ki, tugyetaaga. Katuleme kugamba nti population nene nnyo tusaanye tugikendeeze, ate covid Katonda akendeezezaako ate tuyomba. Bane nsire mulowooza nti mpagira covid, ndi against what? Covid. Naye njagala kubalaga nti bingi bye tukola nga biri dangerous nnyo ku ggwanga lyaffe, ku bantu bannaffe okusinga ki, okusinga covid. Kati ekyo embeera mulaba nti abantu twava dda ku ki, omuntu twamuwalana dda era tusalawo tumugjewo. Naye Katonda akendeezezaako, akkiriza edduwa zaffe akendeeze kuba ki, ku bantu era naye ate nga ajjeeko bameka, ajjeeko abantu 23,000. Naye ate olwaleero ffe n'olwaleero ekiro ensi yonna twassa abantu abasukka 23,000 ensi yonna, naye ate tuli covid. Katonda akendeezezaako katono ng'ate tukaaba twenenye bwenenya tudde eri Katonda. Tuli balabe babaki, babannaffe, tusazeewo abaana baffe kubassa mu mbwa. Oli n'agenda n'addira abaana n'abayiwa mu mbwa, oli n'addira omwana n'amuyiwa mu musajja munne, nga ye akakasa nti kitaawe si yafuna olubuto olwamuzaala, naye omwana n'amuyiwa mu musajja munne, omukazi neyeegatta na mukazi munne. Bamanya nti ekiyitibwa abaana kye bakola ki, kye boonoona, ne baggweera awo wakati ne tugamba nti ate twagala nnyo abantu bannaffe. La ilaha illa Allah, subhanallah. Tuli balaba eri abaki, eri abantu. Muddeeyo bannange, mwe temutunuulira nti tuwaba. Nze ndaba nzekka nti tuwaba, oba butasoma oba busiru oba kubigatta. Nze bwe neetunula mu ndaba nti tuwaba. Handling gye tuhandolinze ebintu ndaba nti etukola ki, etuwabya. Issue ya covid saagala etujje ku miramu emirala ne tugifuula ng'egitakola ki, egitaliiwo, ng'ate gy'amaanyi nnyo n'okusinga ki, covid. Njagala mukimanye ensi yonna buli seconds 11
mu nsi yonna tufiirwa abaana 810 abafa nga bazaalibwa. Uganda wano buli sekendi 11 tufiirwa abaana mu ssanya, tufiirwa abaana abazaalibwa abafa nga bazaalibwa, either death court oba nkwatambi butabeerawo na buyambi. Tufiirwa abaana 15 buli sekendi 11. Every 11 seconds we lose 15 nga bazaalibwa. Naye ebibatwala tetubifuddeeko. Malwaliro mangi wallahi agatalina generators, ng'abakazi abo bambi abo nno tetunnabakwatako abakyala abafa, naye omwana gwe baade bamugjamu naye n'akola ki? N'afa kubanga amasanyalaze gakoze eki? Gavuddeko. You get my point? Abakyala bangi abazaalira mu makubo ng'osanga ng'eddwaliro erisobola okuzaaza omukyala yeetaaga atambula emmayiro eziwera 30 okutuuka ku ddwaliro, ate okutuuka ku lirongoosa nga waliwo emmayiro eziwera 50. Tebiriiyo mu ggwanga wano, si wano ofeuka mu nsi yonna bannange. Saagala muloze nti ate Uganda abaffe na bakoze, abakulembeze abaffe bakoze, si ffe tusembayo obubi mu nsi yonna. Ninze mbalaga nsi nnyingi ng'otambula mayiro 5 osobola okutuuka ku ddwaliro erisobola okulongoosa omukazi. Naye ng'omukazi okutambula ku ddwaliro okutuuka eri kiba kitegeeza amaze okulemererwa. Era balemererwa batya? Babeera mu stages 3. Stage esooka nti kubanga eddwaliro liri wala mayiro 2 asooka kugezaako kuzaalira waka. Get a point nga waliwo n'omukazi amuyamba. Omukazi oyo bwalemwa tugenda mu kakiriniki waliwo health center obaani oba sentani we batambulira nga weetaga mayiro era 10 banoonya akagaali banoonya kibateko. Bannange ffe tulina bulungi mutambule ensi. Nze ntambudde ensi alhamdulillah, ntambudde ensi naye byendabye ebyo ebinjogeza bino ntambudde more than 50 countries. Naye otuuka mu nsi ne weebuuza nti abakyala beeno bazaala batya? N'ovuga emmotoka mayiro 5 nga tonnayita ku trading center eri mu kalwaliro oba erimu akalwaliro n'okakasa nti tebasobola kubanga basobola okulongoosa wadde olwala nga lwagadde okuvaamu nga lwetaaga mayina sajjale tebasobola kulukola ki? Kululongoosa. N'ogambye abakazi bawana abalemererwa bazaalirawa. Nze waliwo omunnange gwe nali naye yali mu nsi Habasha wala nnyo munda nga Habasha gye gwerako. Nimubuuza nti abakazi beeno balemererwa bazaala bakola batya? Nambuuza nti abakazi balemererwa. Naye nga gwe mbuuza musajja ali myaka 6 yambuuza nti abakazi baba batuuka okuzaala balemererwa. Kweganga ye takimanyirako nti kwegamba olaba obwongo omanyina baga nti obwavu kibi nnyo kye busooka okukola kukwata ku bwongo. Obwavu buli nnyo buli haramu era sibwagala n'okubuulira saagala kubuulira kubanga busooka kwavuwaza buki bwongo. Kuba omukazi omusajja okubuuza nti abakazi balemererwa nga bazaala nga ndaba kyangu just to push. Naye gwe olwaleero tunuulira abakazi abalongoosebwa Mulago, abalongoosebwa Mengo, abalongoosebwa Ekibuli, abalongoosebwa mu malwaliro gonna weebuuze abali mu up countries eyo yonna eyeewala enkoko gye zitakula nga zidda mu maaso balongoosebwa batya? N'omanya nti abo abasinga bafa buki? N'abaana bajja bakooye. Abaana bano bowulira nti every 11 minutes tufiirwa abaana mu Uganda 15. Every 11 minutes tufiirwa abaana 15. Abaana bajja bakooye agenda okutuuka mu ddwaliro nga yakoze eki? Nga yakooyedde ng'afa bufi. Akooye ekitegeeza alwadde olwo bulwako omwana omuto abeera alwadde bagenda okumugjamu nga takyasobola kusurvivingira mu new world gy'akoze eki? Gy'ayingiddemu n'afa. Kaakati bwe kibeera nga olwaleero mutunuulira okumanya nti COVID atuleetedde obuzibu ne tusalawo ne tugamba nti because of COVID gwe tusuubira nti asobola okukwata abantu omukazi oyo agenda okuzaala amale kunoonya anaamuwa bbaluwa okugenda mu ki? N'atuuka mu ddwaliro nga liri bize balinze ba COVID nga disitulikiti tefunangayo n'omu naye bali bize balinze waki? Wa COVID. Era wa COVID bamunona. Olwaleero senga ogamba nti COVID annuma bakunona olunona lw'otasobola kugamba nti omwana wuuna ajja ne bakunonamu. Senga omukyala asinziira waali n'akuba essimu nti bannange ndaba nnyina COVID. Obubonero bwonna bundaga nti nnyina COVID. Mujje munnona embeera mbi.
n'amala n'akwata essimu n'akuba mu same hospital n'abagamba nti bannange ndi wano bwenti ne bwenti munnono omwana wuuno avaayo. Abantu ne batuulaawo abagenda okukola assessment ne balaba ambulance kyesooka okutuuka. Wallahi eno n'omukazi azaala bw'esooka neebuuka. Buli omu eno na waki wa covid. Kaakati baganda bange wali senga every 11 minutes ku covid atta abantu okuva ku mwezi ogwa January nga gutandika up to the 20th May nga buli dakiike buli seconds 11 tufiirwa abantu 15 wano mu Uganda twali badde tu covid yasa abantu bameka. Kakati kyenjagala mumanye ekintu ekyo mukitunuulire. Seeka bange ekintu ekyo mukole ki mukitunuulire nkyetaaga tulowoozeeko. Njagala mukimanye worldwide buli mwaka atta abaana 40,000. Malaria atta abaana 40,000 meka mu 5. So wano kyensuubira atulako abaana wakati w'7,010 buli mwaka malaria. Kakati njagala okimanye nti twebaze Katonda alhamdulillah effort president waffe gy'ataddemu okuva mu January okutuuka kati tetunnafiirwayo muntu ku ki covid. Ekyo nga kitegeeza nti sengeera effort yeteekebwamu okuva mu January up to today era kitegeeza maybe twali badde tetufunayo muntu malaria. Ekyo kitegeeza baganda bange ekitegeeza tulabye nte ate njagala mukimanye worldwide endwadde zonna ezitutta 70% ziva ku bujama. Akati ekitegeeza nti senga beewaayo ne bakola ekintu kyekimu worldwide ensinga bweri ku covid era nedda ku malaria. Era kyola nti kati bo byensi ezaakulaakulana zo bwe zaakiddako ekigambo malaria tebakimakola ki tebakimanyi era tebakiwulira. N'eddagala lya malaria bw'otuuka nga njagala ddagala lya malaria baga nti what is malaria. Badokita olwaleero abasoma eyo tebamanyi bulwadde bwaki era kyemuva mulaba babasindika nnyo eno bayige endwadde ezikoota abantu eno bwezimu tebakyazikola ki tebakyazimanyi. Bajja baziige basobole okutujjanja baffe nga tugenze eri nabo okuzitegeera okuzifunako idea. Basoma mu history nga bwetugamba nti kawumpuli yatta abantu nabo baga nti owaabwe malaria yattako abaki yattako abantu. Baganda bange njagala mukimanye ensi yonna tufiirwa 9,600,000 buli mwaka ku bulwadde bwa kansa. Omwaka gumu tufiirwa 9,600,000. Kaakati njagala ogabanyeemu ffe wano tufiirwa abantu egibeera 2,200 abafa kansa wano bali 2,200 buli mwaka wano waffe Uganda 2,000 muki. Naye wallahi n'ebyuma bya kansa byatutagaza wano. Naye ng'olwaleero mu myezi 3 emmotoka ze twakafuna buli kimu kye twakafuna billions and billions ze twakafuna wallahi twali badde tugula ekyuma kya kansa olunaku olumu senga effort gye batadde mu covid gye bateeka mu kansa. Covid atannaba nakulagako mulambo wadde azirise wadde omuyi. Tusonze kati awo enkubira omulanga nti President Museveni bw'ava ku covid adde ku kansa. Ezo tujja kuzifuna, amalwaliro ga kansa tujja kugazimba, economy eterera abantu nga tebakyatwala ssente Buyindi, tubatwala ssente Bungereza for cancer. Kati ekyo nga kitegeeza nti effort gye tutadde wano sengeera tugiteekaawo ffe Uganda nkugambye tufiirwa abantu 2,100 buli mwaka kansa.
bagabanyemu olwo buli mwezi bafa abantu bameka olyoka omanye nti covid talina kyakoze eki talina kyayakoze abantu miliyoni 9.6 worldwide bafa kansa naye ensi tefuddeeyo. I don't know why cha covid era n'olwaleero kiri funny enough nibaga nti abakansa mugira mulinze musigaleeyo mugira mulinze tuli kuba covid. Please tufuuse enemy covid tumusuubira busuubisi kansa waali n'abasawo bagwamu amaanyi abasawo bagwamu amaanyi ate nga mulabye nti abasawo baffe balungi bwaba basobodde okuhandolinga abantu ba covid nga ffenna tukakasa nti n'eddagala tewakola ki tewali bayiiya buki ekitegeeza obwongo bwa buli waggulu ne babadde byokka bye bambadde nga bajjanjaba covid wallahi lazim n'oleeta omusawo okuva ebulayi nti yambala bino jjanjaba owa covid aga don't kill me alabanga bino byayambadde tibirina kyebisobola kukola kumuyamba kukulwanisa covid naye bambi bayiyiza pulezidenti akuba omulanga kati nammwe muyambe ku pulezidenti nammwe muveeyo abantu mugambe nti bannange pulezidenti otulaze kubo baminisiters baveeyo bahonorables baveeyo bagenda nti katulwana ku kansa covid akoze eki awedde tumutegedde bw'anaggwa museewo kansa timwetaaga kulinda districts baziwadde sente ba RDCs ne babawo sente ba MPs ne bafuna sente naye wallahi ekyuma kya kansa kyatwetagaza wano kyatwete wallahi lazimu nga kya kansa abannange mulindeeko abantu ne bafa genda otuuke nze ntuukako mu nankaniza kansa nyina nambula abantu nga mu mbeera n'abalwadde nange mbeera n'abalwadde n'otuuka nolwa omuntu wa kansa wasula ng'ateekwa kufunirawo obulwadde bulala nosanga abantu nga omuntu n'atambula okumala omwezi anoonya anaamukola ki anaamusoma anaapulaninga kansa wanaayita omuntu n'atuuka nimuga nti ekyuma tuwe emyezi 3 okoma batandika okwokya kansa tumuwadde emyezi 3 wadde lunaku yakola ki yatambula naye worldwide abantu bafa ensi tebafaako naye kati njagala ombuulire gwe tuyinza okuwera miliyoni 9.6 egifa omwaka giyinza okufa mu covid bagamba nti batuwa status abantu mwagenda okufiira oseka n'okuseka naye nga nze mbagamba bapulezidenti si bonna mu nsi batulaze nti basobola wallahi bulijjo abantu twepanka tetumanyi maanyi ga mufuzi naye abantu lwakuba tuli ba enemy kuffe bapulezidenti si baffe nze nabalabye basobola nnyo worldwide pulezidenti n'avaayo n'aga nti bannange kino nkiganye era abantu yakiganye olaba nange Ssekadde ayingira omukaaga bulijjo zigenda okukola emuŋŋandi waka pulezidenti yakoze eki yalagidde naye njagala nkubuulire njagala amaanyi ago era baga transferring yes bataddeyo amaanyi ku kansa sigambye nti tebataddeyo wabula amaanyi agekananga ago tegalina bakola ki worldwide era wolabira nti tegaliiyo nze mbagambye gwe kuba essimu ogende nti kansa nzita n'omula akube ku ddwaliro ekisookera ddala ono covid kansa gwatta teri torofiri era terina tajja na kufuna ambulance emukola ki naye owa covid kakati ate nze njagala muleme kulowooza nti gavumenti yenaabakolera buli kimu mmwe mutunulira ku mitendera egyaffe olwaleero abantu okubuusabuusaamu bakutwala mu ddwaliro nga n'okukuba bamaze okukola ki okukuba erusozi ezimu z'amaanyi ebitundu ebimu by'amaanyi bakuba abantu mbolawo bakuba abatulera mbolawo bakuba abantu be batamanyi waliwo gwe bakuba nga avudde mu Kampala n'atuuka mu kitundu omukwa nti otuleetedde ki covid genda bayinti naye ne weekanga ng'abantu abo babeera ku kyalo n'omuntu wa kansa naye ne bawoza nti talina ssente zimutwala Kampala nga tebasobola kwekolamu mulimu kukwata muntu oyo kumuleeta wa naye ng'ate beekolamu omulimu ne bakwata omuntu ne bakuba ne bayita ab'obuyinza
kulwaki amaanyi ago zone zezo tizitransferinga nosanga nti kati waliwo omukazi gwe baalaga ng'afa sukaali n'obulema muki mulema ebiyunga ebimu tikuli afa ki bulwadde bwa sukaali naye nga teri afaayo ate nga sukaali atutta $1,600,000 buli mwaka $1,600,000 buli mwaka naye wallahi mulwadde wa sukaali abeerayo teri abafaako tebalina na ambulance zibanona naye nga balwadde sukaali bagenda kufa era ne bafa. AIDS population ya Uganda bali bameka 25% tulina AIDS tufa abantu 2,300,000 buli mwaka naye wallahi alazim abantu babeera ku kyalo omuntu n'alwala AIDS n'atuuka n'okufa nga tebasobola kwesonda kumuwa mmere naye olwaleero beesonda bawa abantu abali ewaka nga balamu si balwadde wabula bawe nti kubanga bali affected obutagenda kukola nuga nti ono omulwadde olede ali affected nga tasobola kukola omulimu gaggwawo AIDS amulwaza abantu b'okukyalo tebasobola kwesonda kumuwa mmere naye olwaleero lyasonda emmere n'agijja ekabale n'agireeta e Kampala task force bawa abantu nti ababoda baani kati n'ab'ebisaakaate baagala buli abataxi baagala mmere ne bamalaaya babatwalidde emmere babawa emmere. You get my point? N'osanga nga buli omu bamuwaki bamuwa emmere ne ba MPs ndooza abateesobola bajja kubawa emmere bawadde abapoliisi emmere bawadde ba DJs emmere bawadde abayimbi emmere bawadde banakatemba emmere naye ne weebuuza nti bulijjo tumanyiyo abantu abalwala ku byalo byaffe bambi abadde mufuna mpola nga talina kyalina ate alwala AIDS n'abaana be bonna baafa ku malaalo ga nazaalawe teryamutwala mu ddwaliro teryamuwa kyakulya. Kati njagala mukimanye, please, you are enemy. We are enemy of ourselves. Fe enemy asooka ku ourselves. Kati saagala COVID atulaze nti bulijjo tulimba bulimbi. We can. Bulijjo tulimba bulimbi. Government zonna zisobola okukola. Government zisobola okusalawo nti bannange bano mubayambe. Task force zibeereyo buli kiseera. Kubanga abantu essente zebawaddeyo teziweddeyo era sigatigito olaba baziwaddeyo bwe batonga bali mu lockdown baziwaddeyo bwe batonga bali muki tebakola kakati bwe balitandika ozisonda singa President Museveni agati bannange njagala kusonda ssente za kansa n'atuula ku TV bw'atyo n'asonda essente za kansa ye yennyini wallahi kansa ajja kukendeera biidhinillah. Kwa olwali badde olakati olaba suggestinga kutukebera all of us ninga aba cancer kulwaki mumanyi kulwaki atutta nnyo kubanga cancer at the beginning taluma biological aba taluma akati ogenda okumutegeera ng'amaze kutandika kufuluma wano wafulumiddani walyoka wakola ki waluma omuntu n'alyoka agenda kyolaba biological Katonda atonda pain omugaso gwa pain kukulaga obulwadde we buli. Kati wansi nga tofunye pain toyinza genda kwekebeza tola nti abantu tibalina that habit genda kwekebeza tugenda okutegeera kansa nti atulidde ng'amaze okutusa sente naffe nanga tuweddewo agenda okugenda mulaba nga abalwadde tebalina kye basobola kukola abasawo nga tebalina kye baganda bange mbasaba effort media yonna tunulira amativi gonna tunulira amalidio yonna gali ku COVID lwaki era tegabeera also ku kansa negabeera ku sukaali AIDS nigamubeerako buli kimu mujja kulaba nga tukirwanisiza. Kati let me give you an example. Olwaleero Uganda nzi muna Uganda sibaga nti nsiri muna byafuzi wabula ebyokulabirako bingi okuba byaki bya Uganda kubanga mwempangalira n'enkimanyi ne mu nsendala bwe kiri. Uganda olwaleero yataddewo amateeka agafuga abantu abavuga ebimotoka ebinene nebateeka balina okupaakinga era bazifuuyira ayina kujja omu tavaamu ajje n'emmere ye. You get my point? Ate bamukole ki bamukebere naye
wallahi percentage nene yaleeta AIDS muno era baali bantu modolo ngabo era mukimanye nti we bapaakinganga era we wasinga okubeera AIDS saagala kumenya bitundu naye njagala nkubuulire tetwavaayo kuba nti bannange mututtira abaana abawala tetwavaayo abaana abawala bali innocent obwongo bwe bakyali bato oba baavu ate bagambye nti obwavu kyebusooka okukola kusiriwaza muki mu butuufu abantu baba basiru kwa omuntu okugenda okusinkana driver gwatamanyi ng'abamaze okuga be basinga okubeera ne covid ate n'agenda n'abeera naye. Get my point? Olabira ddala nti bambi oyo omulanga bwereere n'okumusiba obwongo buki butono oyo mutwale nga mubalalu bubabeera naye abaana abo tebaafiibwako ku biseera bya AIDS era tetwawulirako nti bakeberera AIDS wa ku nsalo tebakeberako ku nsalo zonna AIDS bayingira kyere kakati ekyo kitegeeza nti efforts twazissa ku bimu ne tubuuka ebiki ebirala nsaba efforts zonna effort buli kimu tuteekeko ki obulamu omukono bwe gufuna obuzibu omubiri gwonna gufuna obuzibu ekigere bwe kifuna obuzibu omubiri gwonna gufuna obuzibu eriiso bwe lifuna obuzibu omubiri gwonna gufuna obuzibu kakati olwaleero fe omuntu tumusazeemu parts ntufe either ku mukono okugulu tukuleke get point kubanga nti omukono gwakwasa nga nkubuuza anaakwata atya nga tatambudde genda kunoonya byakola ki byakwata kati saagala tunule only covid nga tulowooza nti kyekinene kyokka wabula byonna biki binene. Nsaba gavumenti si zonna mu nsi yonna ziveeyo zirwanyise endwadde zonna nga bwe zirwanyisizaaki covid era olwaleero kati omuntu bw'abuusabuusa mu gavumenti effort gye zitaddemu okulwanyisa ki covid aba aliko ekizibu ekirala. Olwaleero bw'ogamba nti gavumenti ya Uganda oba ya Kenya oba yawa tefuddeeyo mu kulwanyisa covid obeera oliko ekiki mu butuufu abasajja bavuddeyo. Nze ntula President Museveni afuuse nga presenter ku TV najja olwaleero masikini enkyana akola ki nenga wallahi musajja wate kimukomyawo AIDS akooye alina ebyokukola bingi ye mukulu w'amagye ye ne masikini najja olwalega tebyategeerekese n'akomawo n'enkeera atunnyonnyole isha covid mu butuufu abasajja bakoze eki bawaddeyo n'obatunulira kiro saawa 5 bali mu explanation ya President Museveni naye bambi nga ye tajja koowa bali bonna ne bakoowa naye nga ye tayinza koowa kuba tetaata bwana akoowa abasigadde bakole ki niweebuuza nti abakyala abo bagenda kutuuka ewa basawa meka yinaba nti bwe nkomawo nga maama yeneti yeebase nkola exercise nzeka naye naakubamu akafaananyi nti kakati yes ye yakomawo nga maama Janet akoze ki niweebuuza nti abaffe bawa Rusi ya kyola nti biri vice Rusi yatuuka nga bba yakoze eki yebasedda ate olwaleero bambi noga naye nga bonna bambi obalaba nga effort bagitaddeyo. Nze olunaku lumu omukazi oyo mutinga nnyo Dr. Ruth minisita wa health wafu wa Uganda mukazi ali pole akwata mpole ebigambo but strong omulabira ddala nga kyaliko akyagala n'akola n'advert ye mwennyini minisita omulamba n'okakasa nti eyo tagikoze kubanga abakola advert babasasula naye n'okakasa nti wallahi minisita of health tayinza genda nti kankole advert bakole ki naye olw'okuba ayina pati ayina eggwanga ku mutima n'asalawo ye yennyini ng'alaba asobola okutuukiriza genda ku President Museveni alabira ddala nga ye yennyini yekka yasobola n'okusoma amannya abawaddeyo omuti gwa sabbuuni abawaddeyo 1,000 abawaddeyo 10 abawaddeyo biliyoni ye yennyini alaba nga yateekwa okubasoma naye olowooza byonna yabisoma ne bajeti si yagisoma ey'eggwanga ne mu palamenti nga basoma bajeti takola ki oluusi tabeerayo. Naye musajja watte omulaba kiro misana ali ku covid akooye teyeesaasira n'akola ne pressure up olwa covid gamba buli gyazikola
naye pulezidenti omulamba wajjiramu ebyambalo eby'ekitiibwa n'asigala mu byambalo eby'omuzannyo niyeessa ku mukulu mu nsi yonna. Omufirika pulezidenti omufirika tebatera kikola, bali abazungu babikola. Naye nakuwa pressure up ensi yonna ng'emulaba musajja wattu. Kati bwe yaliremereddwawo n'adda wansi. Kati ebyo byonna mu butuufu bwe mutugamba nti tebalwanisiza covid tubeera tubalyaza amaanyizi. Covid ye bamutaddemu effort ekola ki? N'okutugaana ogenda okukola nga sente zafiiriddwa meka nga eggwanga. Sente meka eggwanga zirifiirwa buli lunaku. Abantu emmotoka tezinywa mafuta, abantu tebakyasasula misolo za not there, tebakyakola. Egate point teri abantu tebagenda kusuubula. Ebyo byonna bitegeeza nti esente mu ggwanga tezikola ki? Naga nti ezo oba zikola ki? Zifa zikole ki? Zife. Nina okuseevinga abantu bange. Covid ekitegeeza omusajja kyakoze akikoze eki? Akikoze. Era wallahi munga amutunulemu mu ekyo. Kubanga nze kuva ajja wano sirabanga ku kintu kyataddemu maanyi ng'ekyo. Mu lutalo twaliyo tusanga bawamba naye kyendiko nti ataddemu amaanyi ne minisitule ya health sikiwa nti yali ebaddeko nekiteeka ku bunkenke ng'ekyo. Mukazi atambula buli wamu, olwaleero ali Masindi, olwaleero ali ku Lusaluyenji, n'obatologa ate bambi ali beri Dayana naye bonna bakyala noga bambi balina abaana oba tebalina, balina abaami n'osaasira abaami naye nga bonna effort bagiteeka ku ki? Kati mutuufu bwe tubalyaza amaanyi nti tebakoze tubeera baki? Balyaza amaanyi. Naye nze nsaba nti batulaze nti basobola, batulaze nti bakola ki? Akati byonna bye batajja kukola tujja kubanenya, tebakyalina excuse. Omanyi buli lwalaga mukyala wo nti osobola, bwakutuma enkoko n'oleeta, enkyada akutuma embuuda n'oleeta, lina akutuma amatooke n'oleeta, olwokusatu tekimugaana kutuma basumati, omulaze nti okola ki? Osobola. Wallahi Uganda etulaze nti esobola. Nejjanjaba n'aba covid bonna nga 100% up to date eri afudde, ate naye tugamba nti ab'omusujja bafudde nga terina asaso, naga nti ab'omusujja bafudde. How comes? Big number yonna neefa ku covid big number yonna neewona. Kati kyenjala okubalaga nti please ebikolwa byaffe bitulaga nti tuli ba enemy eri abaki? Eri ku bantu bannaffe, tulinga abasalawo baffe bufi bonna nitubaggalirayo tuli ku covid. Buli omu kati tunuulira bu effort yonna okuva ku security yonna evuddeyo. Luga nti covid bagenda mu kuba mundu naye nga bonna amaanyi bagataddeyo bambi era bonna bataddeyo ekyokukola. Munga abateeremu baraka naffa era tubagondere. Naye nze kyenjagadde okulaga nti covid atulaze nti mu butuufu tuli balyaza amaanya ku baki? Ku bannaffe, tuli balyaza amaanya ku myoyo gyaffe. Senga effort zonna ze tuteekayo buli zetaddeyo ku covid ze tuteekayo ku biki? Ku ebyo byonna senga Uganda eri wala, senga Africa eri wala, senga ensi yonna eri wala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Eso ko je ko muganga na ne cyangwa sigani katabani wajya vente aba sigura ku mandali yenga ali buli sub county efuna ambulance esuke ku ate abantu basympathizing nnyo ku bakyala.